Gatuze wali wa Bobi Wine ne Bebe Cool. Bana abantu babiri bombi obaagala. Meaning kulomo ina ko twali omwagalangako. Bonna nali mbaagalanga bonna teba amaanyi bayivenne nga bayina entalo. Kati nga nti okujoyiningawo naye kati ngeri gyali ngenda nnyo ku studio ku Firebase. Kati nali familiar nnyo ku Firebase. Era Bobi yali anjagala nnyo. Why yali akimanyi nti nsoma. Mwe yayagala nnyo abasoma. That's why sajoyininga NOVM bulungi nengamba naye nga nali nnyo ku Firebase. Sali nnyo ku kamera. Naye nze Firebase yonna bamanyi okuva ku Bobi paka bonna era nze wali ndi wa family. Paka leero ngendayo Firebase studio yaffe gyeri eyo tugendayo anytime. Paka leero tugendayo ku studio. So mikono kagulu omufulumya n'akwatayo. Omanya nti kati. Awo interview nezisukka obungi ku TV ku radio. Mpulira. Awo netubero katuna ne tukuba party animal ne tukuba ekimuli ekya rosa ekiwunya kawowo remix mpisa nendabika wabasinga Emma Carlos. Buli mutya. Emma wali. Omanyi okukola kuno kisinziira omuntu alina okukola naawe ng'ayagala. Okay. Oli waba ayagala okukola naawe. Naye waliwo gwoforcing okuforcinza ataakole naawe. Ng'atuusa luwalo. Naye oli waba ng'ayagala kukola. Omuleka n'akola kubeera music it's a And welcome to yet another edition of Share with RKB. And today with me is that big man, not in size, but more energy. Abana baina energy. Nabo karoga na data de. Yokuva beno nakoyaga zigizigi. Producer DJ. Sina yo nakoralo. Tulako ngatunyumya muko botwenkanya amasa manene. Tuli basajja bakabaka abachina bakabaka. Onakoralo fetuze ate okubanga tuwayamuko onakoralo tumanye bichi ebigenda maso. Mugwanga yatu Uganda 2025 Coco Finger. Zigiding Coco Finger. Zigiding emikono wagulu. Ono yatusanyusa ono wesa DJ. Woman I love you please don't break my heart. Woman I love you please don't break my heart. Woman I love you please don't break my heart. Cause you will make me cry. Are you a party animal? Yes, I'm a party animal. Wenye pati kila kitu minapata. Newosibira munju kutula pata. Just a kiss. Nyakwagala mpaka sister eriyegwe my miss. Yes, I am Mr. Now yegwe my missy. Kofinga. How have you been? I'm okay, all good. We give thanks to the Almighty Lord. Amen. We're still alive and kicking and everything moving on well still. Amen. Yeah. Coco Finger yani. Coco Finger ye Okori Moses Buju. Banzala Ntebe wali Grade B Hospital. Yes. Buju. Dinya lyoga nalikundaga muntu. Kweli kundaga muntu wakati nali negomba nyo Buju bantu nchali mu primary. Kati linya lya Buju ne yalange ne ndi ba. Noliewa. Nolibandi kale ku documents. Kweli part of my name. Wow. Yeah. Buju ngachicho singo mwagalako. Muimbi wa dancehall. Ya inspiring abayimbi banji. Abayimba reggae, rap, dancehall music. So I think I was part of abali bamuuliza at that time. Yeah. Primary. Yeah. Go bitageera. Already ngajagala nyo dancehall music. Era nga mpuliza nya Jamaica banji babini mani aba Elephant Man bawuliriza. Mwana Buju ono gwendi nayo rally atali oli. Obutowe bwali butya. Obutowe bwange banzala Ntebe. Grade B Hospital. Yes. Abazadde bange Mr. Otuke Augustine. Achaliyo. Mukama yamutwala. Yali akola Entebbe Airport Fire Brigade Department. Wow. Nawumula nadda mu airport taxi. Mama wange bamuyita Maimuna Asunge muntu wa Koboko. Tata wange yewa Aboke. Aboke Lira Apache Kole awo naona wabawaka. Ye mama wange Mukakwa. Goba muchi. Nze ndi mixed. Ole mu half caste. Nze ndi mu real I'm a real Ugandan. Watata wange ali mu Lulango, ali mu Bunyoro, kati ni mune ne West Nile, Mukakwa, kati ndi mixed. Oli mixed up. Byonna. Cocktail. Nenga lumisho bwako sanga waka. Olimye? Tukozesa nnyo Luswahili, Luganda, Luzungu. How many are you in a family?
in a family tata wange alina abakazi babiri. Mama wange yali mukazi wa kubiri kati from my mother's side tuli bana, the first born. Mukyala we yasooka yazala bana 10. Kati first wife baina 10. Namwe bana? Kati naffe bana 14. Wow. Oba namba ki? 14. Those are number 14. Wakati the first born from the second wife. Okay. You're the only boy from your mom? From my mom we have 4 boys and 1 girl. Wow. Being the first born, chiba chitya mu bulamu bwo? Tasikia amaanyi. Olina okulaba nti olwana nnyo okulaba nti abaddako bonna bateerera baba bulungi, so oba olina okukola nnyo. Era nze badde mukozi all along and focused. Wakati fe nga omanya abakozi ba government yedda. Abazeeyi nga sente ndowooza tezimala bulungi okusomesa basomesa mwenna, you know. So abamu basomako, abamu tebasoma nnyo, abamu ne bamunyiigira nga balowooza oba teyayagala bwagazi kubasomesa ate naye, you know, at times oba it's because of poor planning. Omanyi usita kuno planning amangu nange kyowa nti sagala kuzaala bangi njala zaana abaana bensobola okulabirira abatonawo bameka nina omu oli mumuzannyo nina omu ate namuplanningira already talinawo wabeera America kati wanje sebo yali America n'okusoma kati asomera America mujebali okubeera mu family ey'abakyala ababiri challenges kyezisinga okubeeramu nga mmwe mu baana. It's not easy. Wakati nze nafuna chance nenkula nembeera ne step mother ne my mother bonna kati nga treatment olaba it's not easy. Si teba yemu definitely olinga si yakuzala abatono nnyo abasobola okutreatinga nga your real parents. Yes, yeah. Naye kati gwe olina okumanya how do you handle yourself such a situation. Olina okitwala mu ngeri nti bakuyigiriza. Mama na kuzaala tebali mu kubonyaabonya in case of wakati abasinga baba tebagala kola mirimu kola ki ebintu ntuwe ebityo, so oluusi waliwo ebimu ng'olabya ddala wano kankitwale nti banjigiriza awo ojja kufuna naye otwala nti bantulugunya bantawaanya ojja kwekanga nga ovudde ku mulamwa gwe kennyini ovuddeko. Just have to be strong, you pray to God, you abide by that situation. N'omanya nti kati saa zino situation weeri, this is my stepmother or my stepsister or stepbrother or uncle, not my real parents. So kyonna kyewasobodde okukolera ekirungi, just accept, embrace and take it like that. So did you mama we yakuwaga amagezi oba ge wageebulirira nga gw'omwana? Nze kuba nze yali abeera mu situation actually embeera gye nayitamu nga mbeera ne stepmom, stepsisters, all these relatives of mine, siri ebintu byenjogera mu bantu nze amanyi ebintu bye nayitamu nabyesigaliza byali byangu nno naye kwate bwe ngamba nti njogere nnyo mbulire olwo oba ojja kuleeta ebizibu bingi mu family and all that, so that's why nze n'abantu bange nkyali nabo saabanyigira sikola ki mbeera nabo bakyalira, you know. Do you think okubanga gwe first born kyakuyamba okukula mangu mu birowoozo nolabika n'okwebulirira engeri gye weebuliriramu oba just that's your nature? Okukula mu birowoozo ebiseera ebisinga kisinziira w'obeera ne how they treat you. Kati oyiga ofuna okuyiga mangu challenges zikuleeta okulowooza mangu n'okuyiga n'omanya nti kati nze ddala ensi weba eri bweti at this time maaso kinaaba kitya. Kati gwe kennyini kikuyambako omanyi bw'obeera w'okula nnyo n'abazadde bo bokka, you are pampered and at times you relax olaba everything is okay, you know. But when you stay with some other people like stepmothers, step sisters, uncle, relatives, aunties, oluusi ofunayo challenges n'oyiga n'omanya nti ensi bagikwata bwe bati nina okutereera. So I really appreciate them. I appreciate my people I've stayed with. Bembadde mbeera nabo, mostly my stepsisters, one nabawerako, some of my uncles be nali mbeerako nabo, you know. Naye ndaba ensi nti ensi bwebeera n'enjiga, you know, nensobola okubitinga the challenges. Nine challenge ne kati nze I have to work hard. That's why era nasalawo nze mangu nnyo nga nze n'okubeera omuyimbi nga bukyali na focused. Kwana lini nabye ndabye nga ndabye ddala kutemya school fees
haso beganyemu school fees abazadde batawaanya oluusi ne sister wagezezaako aleeseeyo anko naye oli mu class ki awo nawona mu secondary wakati time yatuuka nga tata waffe retirinze fees nga bitawaanya kati nga extra hands zinoyingira like step sisters era nabo ne bajjamu naye nga omanyi omuntu ng'akuwa fees nga si yakuzaala oluusi ogenderako ebigambo kati ebigambo ebyo the challenges nawe pick n'ogamba okay omuntu wagamba fees zitumenya okufuna biki make sure you study mudeni muzanya wekeyini ogamba era siina kuzanya sente zino ziruma abantu kusasula so wenatuuka mu senior 1 senior 2 nensalawo neŋŋamba I have to become a musician olwa ssente engeri gye ndaba nga fees nyinza obutasoma nnyo naye era tusoma mpolampola ne bansomesa ne maliza senior primary nengimaliriza senior 4 neggwa nengenda mu senior 6 nengimaliriza A-level nengenda ku Institute of Social Development Musamizi nensoma social work so nina diploma mu social work kati we namaliza my social work nemanya nti from there at least I have some papers kangende kati nkole music wange wana ali nsoma secondary nga nkola nnyo exercise nga nkola nnyo music writing ngera nenkola vocal training I was preparing myself olongwe nayo abantu bokukola nabo like the trainings ezo ngoweka nga ninzeka mu primary we nali nsomera ekigungu nasomera waawo Kigungu primary school Entebbe awo twali tugenda mu nnyanja wali ne tuleekaana ne tukuba kerere ne tuyimbayimba shouting tukola ddoboozi kati mu secondary onali premier high school yali Kisaasi Ntinda then ne bagitwala Kisaasi boarding section so awo nawo nga ndeekaana nnyo then kati wenali Ensamizi Institute of Social Development onali ngenda MPG waggulu awo waliwo akasozi kali MPG mu town abantu b'MPG bamanyize MPG awo nawe mbeera MPG waka awo kasozi ako mu town yako kali awo akasozi kanene awo nga jingenda waggulu nga neekaana nnyo kola vocals then kati wenali Ekiwaatule Ntinda kuba nkulidde nnyo Ntinda Kiwaatule awo nawona waka waka tulinawo amaka awo step sister wange Ntinda era awo nkuliddewo nnyo Ntinda Kiwaatule awo nkulidde nnyo in between Bebe Cool ne Bobby Wine nga ndi makkati awo kyaliibo nga wonna bantu ogihandolinga otya yali nzibu nnyo yali nzibu kuba nali njagala nnyo music ate nga bonna mbaagala kati ekizibu ekyajjira ate nga balina beef ebiseera we twayingira nga balina entalo nga balina entalo kati nga bwe banjoyininge oba njoyininge Firebase kati nga ndi makati mbeera Ntinda Bobby Wine ali wano ali Kamocha Bebe Cool ali Kiwaatule kati nze ndi makati kati nze nina talent naye ate ogenda nnyo ku Firebase yali enyanguyira nnyo ewa Bobby lwaki wakwanguyira studio yali ku kkubo kati ate wa Bebe nga yate abeera waka kati awo nali mpita nengenda nenkola vocals awo wenyini Bebe Cool we yazimba ennyumba awo we nali ngenda nendeekaana awo waliwo akasikosiko kumpi awo tali okuleekaana awo nga ennyumba ya Bebe Cool ekyali ku foundation gwaliraba ng'etandika oginyumya bulungi nnyo era gizimbire endaba era bawakananga nga bantu kuya bawakana talina nnyumba giraba ejja nga nze ekimanyi nga ngamba ejja era ennyumba yali bugizimba Ekiwaatule mwaka ki ogwo that was around 2006, 7, 8 wonawonaawo ng'ojja mu kasiko n'okola voko wabe namaliriza okusoma Nsamizi nagende Tanzania mu 2003 nenkomawo around 2007 Tanzania okimyeyo okyolwo etize nali ngenze babya music olwatandise okuyimba already nga ntandise awo nga vudde kati institute juga nasalawo mu senior 2 tinja kuba muyimbi kati nensoma secondary yonna nga nkola music era nze ekibiina nali ngenda mu class nga ngenda just okuattendinga subjects zemanyi nti zijja kunyamba mu music subjects ze nali manyi tizijja kunyamba music nali siyingira olwo subjects ki ezotunuulidde okusinga nali ngenda nenkola English history biology fine art ebyo bityo geography
nga saagala nnyo sciences z'obwongo. nali manyi tezijja kunyamba mu music. Nali manyi zirina okukola omuziki. Right. So gende Tanzania olw'omaze okubeera established bulungi. Nga maze okusoma nfunyeyo ka diploma nga manyi kati music neweegaana kyasobola okukola ki okunoonyayo akalimu nga social worker. Era recently nalabye nga bataddeyo vacancies waliwo company ya UN ng'etaddeyo bagala social workers ngamba kale singa si muziki nandibadde nkola ntekayo application naye oba ntekayo application era so kirungi nnyo abaana abato abaliyo badde ogenda kukola music oyo kusamba mupiira oyo talent yonna oba olina chance esomako sooka osomeko nga wokola ne talent yo nga as you practice so that in case maseyo talent weegaana you can still bounce back nogamba ninayo akapapula kaye kano oba certificate oba diploma oba degree kanoonya omulimu. So nze kyenakola nasobola nenteeka my papers wali nenkola music oyo etize nakolayo wimbo obuwerako nenkomawo nenkolayo video emu eyo kati nakomawo nengenda ku Steve Jean Fenon wali wa Steve Jean nentandikira awo mpolampola nga tuzeeyo wali wa Bobi Wine ne Bebe Cool bano abantu babiri bombi obaagala meaning omu alinako twali omwagalangako bonna nali mbaagalanga bonna tebaamaanyi bayiven naye nga balina entalo kati nga ntyo okujoyiningawo naye kakati engeri gyali ngenda nnyo ku studio ku Firebase kati nali familia nnyo ku Firebase era Bobby yali anjagala nnyo kuba yali akimanyi nti nsoma omanyi yali ayagala nnyo abasoma nga manyi nti talented nnyimba naye ate nkyali ku ssomero because we nali ku ssomero ku Premier taxi zayitiranga awo nga zidda mu paaka nga zidda Ntebe oluusi nga nva ku ssomero nga nina okudda paka Ntebe kati oluusi najjanga ebintu byange nembijja mu taxi nembiteeka awo kukuba awo mattress case biki nembijjamu mu taxi nga nviramu awo nensooka nembiteeka wali nensooka nembeera ku Firebase ku studio awo nembeera awo nembabeerako nnyo era bakwano bange nnyo. Mami yete kifunanga mu buzibu omwana we okubeera nga ali distracted n'omuziki abaali tebabimanyi. Wow. Nali mbikola silently nga bo tebabimanyi bya ssomero niwabikweka ng'otya nga nali nsooka kuvaawo ewaka nga tebasobola kumanya nti ndi mukukola na music naye wengenda eri mu nsiko eyo nenyimba nenkoma ewaka nembeera good boy anti baali bakambwe kati ng'ebintu ng'ebyo nti obibalaga nga tebamanyi you know bategeera ddi nti oyimba already bategeera ng'olredde nkomyeyo okuva TZ ate wakyali kyebazza awo ng'olredde nkubye nakomawo nembeerawo nakoma okuva TZ ne bamanya nti kati gweyakola bya music kale it's okay. Luyimba ki olwakuleeta ku ssimu? Yali mikono waggulu mikono waggulu 2009 nga tugenda 2010 yes nakuba mikono waggulu ani yaluwandiika? Mikono waggulu nze kenyini ze yaluwandiika oluproducingirawa wa producer Didi studio yali Makindi awo awo nga nkomyeyo kuva TZ ngenze ku Fenon awo yimbye netukola awo mu Kidongo remix okuva awo mu Kidongo remix netukola mikono waggulu wa producer. Ekyakulira banga ki okufuna hit ng'oli mu hasa eyo nakoma okuva TZ nasooka nenstudinga industry bulungi nemanya nti industry eno kijja kuntwala emyaka 2. Lwaki weewa 2? Nalaba potential yange nemanya nti mu mwaka gumu nsobola okukolayo audios 2 nsobola n'okukolayo video maybe 1 oba 2 kati nekyeteekamu nti mwaka gumu nsobola okukola audios 2 ne videos 2 kati nemanya nti myaka 2 nsobola okukola audios 4 out of 4 audios ne 4 videos at least n'okubeerako ne hit yemu kati nze kyena era nekibeerako nnyo nembeera nga byendiko nga ndaba nnyo programs za music ku TV radios ogezaawo okumanya industry etambula etya ennyimba ki ezikuba video ku lwaki bagikuba nze nkoze video etya esingako ku eyo nange yange bagikube kati you compare nomanya nti ani videographer wakabina ku zino ba dancers ki abaliko bayimbi kya olina okuba nga olaba programs eza music kati naye nga byendabe okwetegeka nga studyinga sound studio ki ezikuba ebintu ntubwe bityo naye abasajja baaliko abo Bebe Cool ne Bobi Wine nga baali banene tewatyamu akatengo saatyamu kuba nali manyi nti abayimbi kisinzira ku style gy'oleese abayimbi babeera bangi mu market, it's a big market just gwolina okuyingirawo nga you respect them era nze nayingirawo nga bonna mbawo ekitiibwa that's why
saajoyininga NOV bulungi nengamba naye nga nali nnyo ku Firebase saali nnyo ku kamera naye nze Firebase yonna bamanyi okuva ku Bobby paka bonna era nze wali ndi wa family paka leero ngendayo Firebase studio yaffe gyeri eyo tugendayo anytime paka leero tugendayo ku studio. So Mikono wa Gulu omufulumya n'akwatayo omanya nti kati awo interview ne zisukka obungi ku TV ku radio mpulira awo ne tubeera Katonda awo ne tukuba Party Animal ne tukuba ekimuli ekya Rosa ekiwunya kawowo remix mpisa n'endabika wabasinga girl you ever clean pretty and clean waliwo nenkuba mu dancehall vibe ever smart you ever clean and fresh in a Gucci fashion pink designer dress 1 in a million I love them. So nenjikyusa remix ey'ekimuli kya Rosa nayo nekwatayo netuvaawo ne tukuba Rosa yali don't break my heart over my miss woman I love you please don't break my heart woman I love you please don't break my heart tukubaako my miss the Party Animal nyimba we ziri awo nyingi. Ekimuli kya Rosa wakiddamu otya wakisaba nanyini kyo oba just ekimuli kya Rosa by that time nali nkola ne Emma Carlos. So Emma Carlos yakubira Geoffrey Rutaya. I remember that by that time, yes. Okay. Yabakubira esimu nafuna permission tugikola. Okay. Wajja gifuna ku Rutaya ate nga Maiso era ina nyiniro. Anti already yali afudde. Obambe. Era omule mirembe. Tumusabira Mukama abeere naye. Emma Carlos. Buli mutya. Emma wali. Ali biki? Wali talina tabu. Mwamala naye banga ki? After some time ne tufunamu ate butakanyaawo ne tukitaana ate ne tuddamu ne tukwatagana mayinga abantu always I know times we grow and we understand each other. Yes. Kyaliwo ekitiyo bansobi oba abantu bakyuka tuzeemu ne tukwatagana era right now tuzeemu okukola. Right, madam, do you think yali akutegeera okusinga abantu abalala? Omanyi okukola kuno kisinziira omuntu alina okukola naawe ng'ayagala. Oli waba ayagala okukola naawe naye waliwo gwoforcing obukuforcinza ate akole naawe ng'atuusa luwalo. Naye oli waba ng'ayagala kukola omuleka n'akola kubeera music tokola na muntu omu, it's a team. Naye abatakola yekka, it's a team. Wali kuliko n'abalala n'abalala bali ebweru, so it's always a team. It's a group of people. Ugasa abantu aboku media, so it's a team. Ogende ku Emma Carlos nendoza ku producer Didi. Okwatagana naye Didi mu luyimba ky'olutandikira ddala okukola naye. Era mikono waggulu. Twatandikira mikono waggulu. Gambe. Yabadde mu nnyimba zonna ezisinga? Didi yakola ennyimba nga 3. Yakola mikono waggulu. Yakola ennyimba 4, mikono waggulu, Party Animal, nakola My Miss. Those main songs. Mikono waggulu, main hits mikono waggulu ne My Miss. My Miss. Endala nezikola ku Fenon, endala Washington, endala kati ennaku zino nkoze ne Atin, ba Enobeats, ba Remix, Madaba Beats, ba producer kati bangi, kati abato nabo we bali kati bangi betukola nabo. Nali mpulira erinnya Atin nga nali musajja omunene. Atin agenda okuvaayo. Wait a minute. Atin ngafa olutendongo. Bona producers balungi, so tukola nabo kisinzira vibe batiddewa. Enkolagana yammwe ne Didi eri hawo? Simbi kuba era tetufunako obuzibu. Bambi. Bayina producers bangi kati tosobola kukola na producer omu yekka okyusakyusaamu. Bonna tukola nabo. Ali atya? Last time I checked abadde mulwadde, abadde mu rehab, actually akyali mu rehab. Naye ng'ali bulungi right now, ali very fine, ateredde. Just tumusabire byonna bigwe bulungi aveeyo addemu emirimu gye, naye nga producer Didi is now okay. Bambi. Ali fine. Bambi Mukama amusaasira amusuuse. Naye like beefs zino zonna ezibadde mu basajja ezigenda mu maaso. For you zikwata kuyiga ki? Beef terina kuba physical. Kirungi neba music. Mu music kuba kati webeera physical ate kiba kirala, omuntu ekijjamu omusaayi, omuntu n'okufa. So we should always try to avoid that.
No like otya oli mutitiizi muggwe. Asiri mutitiizi nze bayize nze ebintu by'okulwana nze nwana. Kubona kola training ya taekwondo, boxing, kickboxing. Byonna nabikola naye si bye bintu bye. Sembayo kulwana ddi? Sembayo kulwana actually nali nkyali mu primary. Wala banchokoza wala omwana bwe nakuba namukuba wano. Neso nazimba wano nga ndaba. Akamonde akali bwe kati nga ndaba. Ne bamutwale nagende wabwe wakati watuli waka ewaffe tutudde wetu ne bayingirawo mu compound ne maama we nga mukutte mu ngalo mu mukono bw'ati. N'omanya giwunye. Ne bateekawo wansi. Omuzadde n'agamba ono omulaba ono wakeera ku makya nga tateredde tawonye ojja tulaba. Eseeba akakiro kyonna. Ne mugamba munne mamulaba. Oyo mwana we ayina abaana abadde bamuwaganga. Bamugamba oyo mukubo oyo ababeera bava Kampala tebalina maanyi ate yali twali tugenze holiday mu kyalo. Abava Kampala bali amatooke tebalina maanyi. Ate ng'oleka oli mutini. Eno mukube biki. Nze ne musooka ne muwa n'agweri. Ne mugamba genda onoonye banno bali abadde bakuwaga. Bw'oba okola ki? Bw'oba blaming not me. Naye kati kama namuyamba enkeera n'akeera ng'ali steady. Kase n'owona. Nempuna tebana kima naye okuva ku olwo nayiga. Saagala byakulwana. Omutulizo okuva awabi n'afiirawo. Okuva ku olwo saagala byakulwana era ntya nnyo obuvuyo. It taught me a lesson from that time. Kati okuva that time ate kati engeri gye nasoma social work. Omanyi social work is a course. Erina course units eziyamba nnyo. It's all about socializing, being kwegamba kuyigiriza okubeera n'abantu bulungi. It's more of okubeera muntu w'abantu. Era nze course gye nakola nina kubeera nga mu kampu eyo mu refugees camp ne mu malwaliro ago. Nina kubeera mu bantu kuyamba. Kola abantu ab'ekyayi bye bintu byange. That's all olaba nze era mu industry tojja kunsanga ndi mu buvuyo. Muyimbi ng'oli muntu wa buvuyo nnyo biki. Siba na buzibu nawe naye I try to give you sibeera nina bayimbi ba buvuyo oba olina beef n'abalala biki kati obwewalotya abalala kati wobeera ne beef n'omulala ate nandaba nga nange ate ndi naawe akubifinga agamba tegeza koko alina ono tebanjagala kati nze nange that's why olaba nze my life nze mbeera a bit reserved. Naye nga ate abayimbi bonna siina buzibu n'omuyimbi yenna bonna naye ate olaba I respect them. Nti bw'owoga nti ono bwananda wano najala kunnyigira naye ate ngonza okwanza nakyo neetaagako kati abo boogenda kikola oti nina kyenkwetaagako then I'll come to you tekina buzibu nga nzija nga twogera nga nkubuulira enjagala kino naye nga wemba sina kyeneetaaga just tubayize. Abakiseera bali okusalako ekigambo ku Kalifa. Bali bakusalako ekigambo ku Kalifa. Anti kati omanyi ebintu bya music oluusi balina okucreatingawo ebintu ebimu bitambuza omuyimbi or something. Wali bibeera created just nga gwolina essannyalaze. Nga tebiri real nga balina okwekutiririzaako. Ekitegedde naye nga ate oluusi there's nothing big nze ebya beef. Kati omuntu abakutankwako olutalo gwe you don't tomwa energy. Era bagezezaako emirundi mingi nnyo. Ezimu nga even planned, ezimu ne bankubira n'essimu ne mutula ne wansi ne bagamba jattekewo olutalo jattekewo kino na kino. Beef ezimu just ba created. Kwa nange bali bankubiddeko ne banteeka ne wansi. Ne bagamba creating beef between gwe n'ono. That's mentioning omuyimbi. Ba managers nga baagala tukolewo olutalo biki ne gamba mwana ebintu by'okuteekawo entalo ezo zi created. Ebero bayinza obutabitegeera. Ekitegeera. Nze nina some of my crazy fans oba oli abaana some crazy fans ayinza okugenda awantu ne bamukubirayo. You know? Nze nina area zange ezimu where I rule. Ngono muyimbi ayinza obutagendayo. Bayinza omuyitayo yimbira ne gamba awo tayagala bamulya. Ate nga mukimanyi nti siki it's not real. So ebyo nembireka ne gamba sijja bisobola. Ebya beef eziri created masijja bisobola. Abaana abo nga bazibu. Tubeera tubifingira ddala no. What beef is it real? Real. Nene wabeerawo
eziri created just okutambuza omuziki n'okutambuza erinnya ly'omuyimbi ebyo ebintu that kind of beef nazo eziri kati abawagizi bo tebamanyi tetubamanyi ffe ebyo okitegeera kati gwe olusobera kumpalaniraako when the main artist make up gwe ng'osigala ogamba kale abaana abasajja okitegedde ate nga bulijjo oli kumpalaniraako oli tomwagalira ddala gwe oli ku real kumba ate bo abayimba kimanyi nti ffe bakola ssente mpulira mu n'ebyobufuzi bwe biri era ebyo bitu bitambula oluusi olina okumanya nti ono aba biifinga n'oli ng'omanya nawe wookoma ebintu ena area z'olulingamu awangi taito zange weeziri olina amatwale kati nze ekisooka nkulidde mu areas nyingi nkulidde Kigungu Entebbe eyo yonna area code yange era nze buyinza okugendayo ne bakkubirayo oba olina beef nange Entebbe yonna yona mu tawuni ninawo amagye ntinda Kiwatuli Kamwokya yonna ninawo amagye Empigi oli area nze wembeeramu Kisaasi wensomedde wona ninawo abantu bange kati mbayimbi bennyini mu ggaali zaabwe ze balina nange nnamu abantu bange kati olina eggaali nga mmeka ggwe first of all olina title ya Luo Ambassador ekya Luo Ambassador nayo kinene erako abayaaye bangi eggaali yaayo bangi nnyo yasindumira buli bera bankoze kino ne basalako ate wabanya abo abaluwo yali bangi nnyo mu group mwe bali muno mu kibuga basonyiwa ate nze mbasangayo mu ggaali z'abayimbi bannange era bali story kyoli tulina gundi tugaddeko gundi tuli naye ese gwosoleza ggaali z'abalala naze bagaba stade bube muri stade kiriya no problem zimwendi kati ze ggaali z'abayimbi atawasa kunkuba mu ggaali zaabwe mulimu abantu informabo bachali bange so I make sure nti siteekawo mbeera between nze n'abayimbi abalala I just don't like did you believe mu ggaali zino zente ziyongerako olina okuba ne ttiimu yo gy'otambula nayo abatonotono abagasa olina okubeera ne gurupu yo gy'otambula nayo era eba ttiimu y'abantu nga 5-6 it's okay tunobeerako DJ wakamera akuyambako egaali alinayo that's a team ate eggaali zimalina okubba bayitamu ne bakuyisaamu eggaali temusigaza masimu temusigaza busawo ebyokubba biba tebikola baba bononera omuyimbi erinnya ne brand. That's why nze sibabeera munnyo kuba oyinza okugenda n'eggaali awantu ali ne bakola ebikyamu ate gwe n'osigalamu ekitegeedde kati gwe omuyimbi nekikola ki nekikukosa olina okubeera nabo ng'obayambako from where they are if you can help them. Ne some places oba ogenda genda ne just a team of people, a group of ab'omugaso naye bano abalala obeera nabo naye ng'olina okuba nga balina we bakoma si buli wamu. Ekitoma gw'olifuza otya obutakufuga? Ndowooza just discipline n'okusoma social work nga bwe nkugambye mulimu zi course units zikuyambako awo kukakanya kati siri nnyo muntu wakukola nnyo mawulire biki siri nnyo muntu wasasage abayimbi abamu bagala nnyo okukola mawulire ku buli kimu kantu akatono kafunye kukola mawulire kantu katono kafunye kakola mawulire like for example right now Benz gyenvuga Benz ya Bay it's an SL65 AMG convertible pia American market left hand drive sisi 15,500 V8 okitegedde naye ya sente mmeka soko tuli ku sente kati ogenda ku Google ogenda ku Google n'ogooglinga bulungi nange oyo omwana omuliisa otya ogenda ku Google n'ogooglinga Mercedes Benz SL65 AMG convertible black series American market wide body kit sente nyingi milioni nga 4 eyo kati senga muyimbi mulandi badde yavuddeyo tujikuba ebifaananyi nenze yange njevugira mayize gange akimanya atagimanyi agireke that's it so nze siri nnyo muyimbi wakuteka mawulire kola mawulire buli ssaawa biki as long as na performance zange shows zimala biki ngenda ku show nenkuba show nenkola ki I see that it's just okay. Negativity oja handling otya ebera ku social media sitera bifuna sitera bifuna it's just because kumanya how to handle some things, what to post and what not to post. Kati abantu abamu babukira buli kimu buli gulire ayagala libukire gundi ayagala mubire gundi ya breaking the up ne partner we relationship yayonese oyagala ogibukire ojogerere tofumbirwangako
you know, you've never been in a family relationship. Noyagala ovuluga relationship y'abantu olinga bimanye nnyo kati oluusi nawe okufuna backfire nkitegeera olina okumanya biki byoyogerako ne byotayogerako abamu badde awo mu kuvuma abakulembeze bavuma baani yobufuzi oluusi banoonya likes banoonya views ebintu ntubwe bityo kati nze siri mu bintu ng'ebyo wano oluusi ebiseera ebisinga abantu baagala nnyo ebintu ebina impact yogera ku gundi kati ate nze isana bya copyright toto biriiko era copyright is ekyo copyright no kibeerako kyabayimbi kyaba creatives bonna so as an artist no kibeerako era nkiwagira nnyo kibeerewo era bangi babadde bakyogerako kibeerewo okuva edda nedda Uganda music industry ebadde ejja ekyogerako okuva nga babebe kulu bayimba Bobby Wine n'abazi bakijja mpaka federation ezze kati federation ekipiikinze so yeah tukyali mu okulwana okulaba nti copyright ekola ki eddawo kwamwe abantu abatadde kugamba oba ngambe tya abatadde mark ku music industry so basically you have to back it up naye ennyimba yo ina mmeka ye tokyabala ennyimba weziri ziwera so azibala nange kubeera ku main hits ne ziri ku average ne zimwe ennyimba weziri ziyinza okubeera ennyimba nga 5-6 but zonna zagoza wandikide ezisinga ezisinga ne oyokozeyo concert ginakola yali ya Don't Break My Heart yali katikati Fenoni yagikola ne from there sinakola concert endala yonna kiki naye ndowooza it's just all about okupanga omanyi oluusi entalo ezabeerangawo ezo wakati nze waliwo era ne bapromota bali bagala okuntegekera naye nga bagamba twagala okutegeka naye omanyi bapromota babeera n'abayimbi baabwe ne bamanagers b'abayimbi kati abamu babeera ne bad mind nga bagamba oyo kasi omutegeka toddamu tutegeka oli promota yaŋŋamba naye nja kuteeka naye waliwo manager w'omuyimbi yaŋŋamba ekintu ekimalamu nnyo amaanyi kasi omutegeka ffe toddamu tutegeka ebintu bya ddala naga abayimbi mwine emitima emibi waliwo manager w'omuyimbi omulala ngenda kuteekera kyo nga nja kutegekere naye naŋŋamba otegeka oyo toddamu tutegekera so kati nze nange ndaba bulabi nze as long as nfuna shows performances weziri I'm happy I'm okay promoter wanaba ali azze nga so tegeka tujja tegeka ate what if you tolina management kati management n'omuyimbi oluusi ate teba paati yammwe abategesi oba abategesi yajja eri ng'olredde yamanyi ebyokukola gwe ng'omuyimbi oluusi okutegeka kiyinza okutawanyaamu kuba teba profession yo waliwo abali good at that gwe abaana nga balina emiti bazala nemanyi nti all brothers and sisters mweyagaliza ebintu ebyo mulimu abamu abalungi n'abamu batwala music okubeera nti oba kibabeesawo ndooza mu nsi kyokka kati bakambwe muli abantu nga bakambwe nga balwanyisa ddala nalemezaamu mwe bali abalwanyisa ddala abayimbi nakuba ne ku TV ku radio enyimba ne batazikuba ebyo byonna byonna bibeeramu naye kati oluusi okireka bulesi but I think abantu abamu ne audience nga zanjawulo anti kati abatategeera music be bakola ebyo naye kati bw'oba otegeera music bulungi tolina kulwanyisa muyimbi what the market is too big. The market is big enough buli mwakola nze okuba bena kuba hit mpaka leero sibiranga account siina shows zinabanga shows zimala mbeera ne shows zange zimala market yebamala Valentine's Day nakava Masaka mbeera ne shows 2 Masaka eyo Women's Day already ndi booked. Wow. Bookings zibeerawo so that's why sibana stress sibana bizibu n'abayimbi balala ate beef what shows weziri kyemanyira nabo balina shows nange balina shows bulimu. Uganda is large, districts nyingi, ebyalo bingi bana ku byalo obeere n'obuyimbi omulali eri omulali eno omwana yakuba ku Sheraton wali najjuza onakuba kusobera najjuza so it's just big enough. We just call a music omulungi, be a good performer, and that's it. Kati nze kinyamba nti I'm a stage performer, I'm a performer. But then akayimba akapya oba sina akayimba akapya
when you call me for a show, I'll make sure I deliver. Already na hits eziyimirirawo. And then how do I present those hits on stage? How do I perform those songs? That's what matters. Wakati abantu bagala kula ku stage, performing otya. You move with the vibe of the song. Yes. Over just oyimira buyimiri. So abantu bagala ngoli happy. So on stage better happy, better move vibe. I think my fans, that's what they like about me. Yes, the vibe. Bafayo nti nakaimba kapya, oba sinakaimba kapya. Wa koko, oyo ajja tukyamula. Energy omujjawa. Energy wabula sijja kulimba. Enyimba zange ezo zimpa vibe. Nera nkola exercise. Okay. Nkola exercise zange zima. Sikola exercise nnyo. Naye at least in a day nino kola 100 push-ups every day. Wow. Ndiyo byobisobola. 100 push-ups bwe tovayo lulimi. Omwana zona yagambye ti omusajja tokwako ne abs. Abasajja mulina donuts. Yuli abs. Koko Finger. Mukusaba eby'eddembe okola ki? Ebiseera eby'eddembe era mba mpuliza music. Ndaba TV, mpuliza radio stations, beera ku social media nga ndaba biki ebigenda mu maaso. Yeah, bwe bityo. Omukyala gwazaalamu omwana, how did you meet? Yali campus. Yali Makerere campus awo. So era twa meeting already ali campus. So already nga ntandise omuziki gwange. Ye nga ali Makerere. So ne tu meeting awo. Era Makerere awo kwana nali nsula musteuze Makerere awo kati. Yesi muyimbi. Si muyimbi yali asoma. Obwa kubanga alina celebrity abo handling atya mukazi wattu amanyi abasajja temuli bangu naddala bali mu limelight tebiba birala mukko. Yeah, just because times abakazi bawulira babeera insecure maybe. Yes. At times naye ng'ate oluusi tuba real. Oba osazeeyo nti ofunye omuntu. You settle. Obeera real. Abo nekinyizijukiza buli kadde n'onzijukiza. Nti kati yeggwe ebizibu bye tubeera nabyo nti ffe tuba tutambula nnyo. Bimbi otambula olina programs ku TV, ogenda ku show. Yes. Kati ate kizibu okufuna omukazi n'aba nga asobola okubeera ewaka buli lunaku gwe n'oba nga otambula wekka. Oluusi aba ayagala atambule naawe. You know, ate naawe oluusi toyagala waliwo toyagala genda naye. Lwaki? No, waliwo situations ezimu z'otalina kugenda na mukazi. Oluusi ku show zaffe ezimu tugendayo wabeerayo ebintu bingi. Oluusi wabeerayo entalo, oluusi mwevuluze, you know, konde ibaddeyo, ebintu bingi bituuka. Kati waliwo ebintu ebimu bye tetwagala abakyala babirabe. Kituufu. Waliwo ebintu ebyo mubyesigaliza. Gwe naye kundaba nga nkomyewo ne ssente, nkomyewo ndi steady, ndi happy. Oluusi mba even nyiza ogenda ne sitakola. Naye nga gwe totegedde. Kituufu. Naye era ne mmanya nti era nkomyewo ssente nnina. Zaamanya engeri gye ekoze eki. Gy'osese. Naye tuyinza okugenda oluusi show zibadde ki, oluusi ebintu bingi. So at times tuba tetwagala bapatna okumanya ebintu ebimu. Asigale ng'ali seke. Ate n'ekirala omuntu yenna alina akutrustinga n'aba nga asobola okuleka ewaka obe nga gwatekinga care of everything ebiri awo, omuntu aba akwagala. Kituufu. Yandibadde ateekawo ki omulala. Kati gwe just olina okuba nga omustadinga nti fine, nze taking care of this home and everything. Naye kati omuntu gwe ndi naye embeera ki gyandaga as in person, kati gwe olina omustadinga n'omumanya olaba nti ddala akwagala, buli kimu kiri okay. Take that advantage. Yes. Take care of the home. Otherwise ayinza oleetawo omulala. Ate wodi nale ogamba kati nze abadde awo. Kati ye naye waba agenze out. Naye n'omanya nti waka wange ninayo someone. Let me behave well. Kituufu. Kati ffe wetu tubeerawo omanyi tulina ewaka naye ata yeeyisa bulungi. Takes care of the home, of everything, the kids and the business and everything maybe. You have to pay back. N'ogenda out make sure nti nina ninze waka. Oyinza obeera paka neza sawa 10 neba 11 naye nga when you've not messed up. You know? Just your friends enjoying and having a good time naye nga mu bwongo omanyize waka naki. Ninayo omuntu. Okitegedde. Naye ne bakyalibo n'onywamu biki era n'oddawa. Awaka. It's because omuntu gwene waka. Oddayo akurisivinga bulungi, abeera nawe bulungi. Omanya nze namala.
I can now go and relax and come back home at any time. Kazi yazuka na coming ngabiki. Newo okomawo nga bakunyigidde ogamba kale sina kyenkoze. Senga nsigaddeyo. Singa nsigaddeyo ne bakyali bange. Just been enjoying. I've not been cheating. I've not been talking to any lady out there. Naye nkomyewo ate omukyala ayomba. Okitegedde? Kale oluusi ebyonoona naye obeera ewaka nga obeera bulungi n'emusajjawo, you welcome. Era jaggendeyo talina byajja kukola. Ajja kugendayo alweyo akola eki naye ajja kukomawo ng'ali okay. Aba amanyi nti nze nno wange ewaka. Ewaka omwana. Are you a good father? I'm a very good father. Mwana wange era nga sinnamuweereza America mbadde ntwala out ngentwalako na ice cream asoma bulungi nsasula fees buli kimu nga nkikola. Kati mu America alina mami alina mami n'abalala. Mami omuteeka mu America? Ekyo kankirekeraawo. Mami ayinza okola sheno n'atyamu. Ayinza kutya. N'agamba bannange. Kati saawa zino okusinga kati planningira mwana. Omwana kasaba ng'ali steady. Ebira kati bijja kwesortinga. Bijja kwesortinga. Kati komera ku muziki gwaffe. Ding ding ding. Bang bang. Finger. Unachia chibula mu music industry. Ndoza twetaaga kuba international managers. Managers abasinga betulina balungi naye ndowooza balungi muno mu Uganda. So twetagamu some extra. Either bayige how to manage even abroad oba twetagayo international managers abasobola okumanaging abayimbi be Uganda even abroad out of Uganda cross borders. Wakati abasinga tuli just muno tufumako n'oyimba kati ze at least ntambuddeko ngenze ko out of Uganda, Rwanda, East Africa wano na Burundi, Sudan, ngenze German, Sweden, Denmark, London, Saudi Arabia, Dubai. Ona ntambudde wangenze nkuba show. Booking ye Somalia. Mayo kufuna booking ye Somalia. Somalia? Bakuba ebivulu. Nafuna booking ye Somalia. Unfortunately, enyonyi nendeka nga ndi Nairobi. Wawona. Navaano bwine tuka Nairobi kati flight ye naino kupate Nairobi ogende Somalia. Enyonyi nendeka kali kanyonyi ka buno butono bwa UN. Time nenkwata ate nga event yali ku olwo enyini. Ne missinga performance ya Somalia era kyakwisa bubi. Kyampisa bubi nnyo kuba gwali mukolo munene. Sanka tuna yali akutaasa. Maybe yantaasa era era kinagamba munaye kanti Uganda nikomawo. Bambi lwaki walwawo? Lwaki wadirenga? Longi twalimu nga tunywa chai. Twali tunywa chai kati ne batugamba time just bamisinga ndo by around 3-4 minutes. Bagenda okwogera ngo ready. Ngeyimuse. Naye tukita. Okay. Kiki kyayagala Uganda bakujjuukirireko? Good music, good vibes, madness, stage madness and badness. Just kunyumira yabanzikireko ekyo nti oyo yali performer watu ku stage abantu basanyuka. Bomuziki. Okay. Abavubuka bali eyo bakati bwali baweereza n'abayimbi abamu boyogeddeko wali waggulu. Gatumba omba. Kolentya? Bubakati bwali weereza abavubuka kati abakulaba n'abayimbi abamu boyogeddeko waggulu wali ababifinga ne balemezaamu. Abavubuka bannange just kukola just olina kukola nnyo no matter situation ki oba talent ki gy'olina. Make sure nti okola practice, try to put in some discipline, kolagana n'abantu. Ofuna abantu b'okolagana nabo nga balungi. It's always a teamwork. Tosobola kukola wekka. Kolagana n'abantu, beera nga okola training, practice, kwa buli kimu training ne practice makes you perfect. So true. You have to make sure you train. Oba oli muyimbi kola vocal trainings, okuwandiika, performances, ne exercise. Exercise kigenda ku buli omu. As long as you're a living person. Nebwanga okolabo exercise kumachako. I'm addicted. Wabu mukono kamu, stretch a bit, ogolewo ku magumba, that's good for the health, for your body. Mpozi ne discipline. Better disciplined mu mbeera yonna bijja kuyambako. Abavubuka baganye n'ebiragalalagala. Mpozi n'ebiragalalagala ebyo olina byavoidinga. Ebiragalalagala
enjaga nairungi excess omwenge omungi yeah take little, take what you can handle, what can be good for your brain and your health. Kuba ebintu byonna uchitiriza okikoza in excess, it becomes dangerous. So make sure that you control what you are using. Either avoid or try to control, have a limit. Manya nti nkoma wano kwesa katono osigazeko n'obwongo obuyiya tobeera just beera ng'okola yiya kino ekigaana, try something else. Oba tolina bitabo, make sure nti okola emirimu gy'emikono, beera active. Otherwise ensi kati sente zibuzo olina okuba ng'oli mukozi okufuna ku sente. So awards wabafunyeyo ku awards ye? Awards nafuna nyingi, ninako awards eza Pama Awards, nayo Pama Awards ya artist of new coming artist of the year, nembe dancehall artist of the year. Then awards Buzz Teens Awards, nayo unaona awards biri. Nina red carpet Entebbe artist of the year, what awards Entebbe. Wow. Then twabade nominated this year. Party culture kuba party culture kuba hey zing ding ding hey zing ding ding, you know the dance thing. I'm like a madman, watu wanalia wapinzani maran wameona ebado nominated Zina Awards. Dancehall collab of the year, it's Coco Finger, Fefe Busi, Nina Rose, Karo Kassis and John Black. Ebado nominated Zina Awards. Not it wafunye, but just being nominated is also big. Yeah, I know, right? Yeah, so otherwise yeah, tuchagera maso. More vibes still coming. Party culture kuba kati mubere bulungi banange. Bye.